Nyongera maaso n'okubuuzaako gwe mukwano gwange yeekumira ku UG updates. Baganda bange mbabuuzaako nnyo egyo gyonna gye mututuusaako engalo mikwano gyange mmwe abali emitala w'amayanja, nammwe nyongera maaso n'okuba nga mbabuuzaako mbategeeza nti kyemukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mukutu guno ogwa UG updates. Mukwano gwange ggwe ate ggwe addeeyo n'osubscribinga gwe nkwagala ekyensusso. Nyongera maaso n'okusiima by'okolera eggwanga, kuba ekyo okikola nga olowooza okikoledde nze niyo oba okikoledde eggwanga oba okikolezze lwa nkyukakyuka lwa ggwanga gwe mukwano gwange ali eyo. Baganda bange babuuzizzaako gwe omulwadde tukusabye Mukama asobole okuba nga ossuuka okube ku matu, nawe afiiriddwako owuwo Mukama Katonda akugumye gwe mukwano gwange ali eyo. Baganda bange embeera mugiraba etambula mu ggwanga, mubiraba ebintu engeri gye bize bitambulamu, mulaba embeera eriwo, mulaba embeera weenyigiriza omuntu w'owansi, mulaba omuntu wa wansi w'atalina buddukiro. Mukwano gwange gwe ali eyo ampuliriza. Muganda wange poliisi evuddeyo n'ekola okukoowoola ku ba MPs ab'enjawulo, egambye nti no tegenda kwesigaza muntu n'omu oba abambaka yenna yenna oba official wa gavumenti yenna yenna eyeenyigira mu kulya enguzi. Kati poliisi mpulidde ewandiise olukalala lw'abakungu oluwerako oludegena okuba nga esamonalinga ku poliisi babeere nga bakiikayo ekigere, bawuubayo olubu lw'ekigere, babuuzibwe 4 n'akataano gwe mukwano gwange ali eyo. Poliisi egambye eyagala kubabuuza 4 n'akataano kubanga ebuuliddeko nti nno ababaka bangi, waliwo ababaka bangi abagenda abeenyigira mu mbeera y'okulya enguzi mu nkolene abali corrupted, ba corrupted officers bangi mu ngeri nnyingi. Agambye waliwo n'abasaba, poliisi egamba nti waliwo n'abasaba ssente mu parliament ez'obujjanjabi eza medical nga bagenda emitala w'amayanja babajjanjabe ate ne batagendayo ne bazikozesa ebintu ebirala. N'agamba waliwo n'abasaba ssente nga bagenda mu fellowships ez'enjawulo, mu meetings ez'enjawulo ebweru wa ggwanga era ne batakituukiza ne batagendayo. N'agamba nti nno nabo okwo nako kuba kwonoona ssente za mu bwa musolo era kuba kulya nguzi na bukenuzi. N'egamba era yeetaaga okukinoonyerezaako ababaka abo babuuzibwe, basoyeesoye kajojijoji w'ebibuuzo basobole okuba nga baanukula ensonga ezo wammanga gwe mukwano gwange ali eyo. Poliisi evuddeyo n'amaanyi okulaba nga obuli bw'enguzi mbu ebukwatako, gy'oba nti ensonga zino baakaziraba. Pulezidenti Museveni amaze emyaka egiwera 4 ng'ali ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Bino byonna bizze bitambula ng'abiraba asirise olw'okubanga bano ababikola banne ate era be bamuteerawo omukono tasobola bakiikira nsingo. Era tebabaliima nti nno waliyo omubaka n'omu agenda ovaayo avunaanibwe nga bwe kiragira. Wano mu Afirika, mu byafaayo bya Afirika, Ssemazinga w'olukalu Manhattan, teriiyo mukulembeze oba bakulembeze baali bakwatiddwa ne bavunaanibwa mu kulya enguzi n'obukenuzi muno mu ggwanga okuggyako era amawanga g'e Bulaaya USA ne UK be bagezaako okulaba nga bakwata ba corrupted officers bano mu lukalala lwa Afirika. Bokka bagezaako kwegamba obavunaana nga babateekako sanctions ez'amaanyi okusobola okuba nga bababonereza ku kulya enguzi n'obukenuzi gwe mukwano gwange. Era tebakuliima nti no bano ba government officials be baakutte bwe bagenda avunaanyizibwa ekiri awo babateekeko enninga okulaba muno balwanyisa obuli bw'enguzi. Omukwano gwange nkutegeeza nti nno gwe beera mulindaala amaaso ng'ogakanudde, bino byonna bireme kuwuddisa, bireme kuwutaaza, gwesigala ku mulamwa gwo ogw'okukyusakyusa eggwanga, kuba bino byonna bize bibaawo nga babiraba. Sigamba nti no leero we babirabye nti wekisukkulumidde nnyo. Bingi nnyo ojja kukola ggwe okulondoola. Nyina ebintu bye ngenda okukuleetera by'olina okuba ng'otunuuliza amaaso
naye nga wabibuusabuusa amaaso nga tebibuuzibwa teri abinyegako olw'okuba nga byenyigiddemu ababaka abakungu ba gavumenti nga bangi. Gwe munnayuganda ssente zaffe oba ssente ze ez'omuwi w'omusolo ze zikafiiramu ggwe ali eyo nga mpawo gw'oyinza kulaajanira kuba ne gw'olaajanira yennyini naye ayagala nguzi asobola okufaako. Ne gw'ogenda oyita gw'oloopa naye agenda kuwaayo enguzi naye asobola okuba nga tanyigirizibwa nnyo bajja jjogerako ensonga ekomaawo. Y'ensonga lwaki abamu bannayuganda tuggwaamu amaanyi ensonga ne tuzitunuulira butunuulizi ne tuzireka. Tosobola kweddukira. Oddukire wa? Oddukire mu kkooti ennyondo be bagifuga. Oddukire wa ng'omukwano gwange ali eyo? Tosobola kudduka mu Human Rights Commission. Human Rights Commission be bagifuga ndowooza naawe ozza obiraba wano emabegakaawo. Example nja kuwa ya muganda wange ono Kyagulanyi we yaddukirayo nga bamuganya okuddamu okutegeka ekivulu n'ekimu ate nga guli mulimu gwe gwa kuyimba tegulina we gukwataganira na byabufuzi naye ne bamugaanira ddala okuddamu okuyimba okukola ekivulu. Kati gwe woogaanira omuntu okukola omulimu gwe yasomerera gwalina professionism gwalina okukola n'omugaana ng'omuganda wange n'agenda n'aloopa ensonga nga bagiraba yeeyo naye ensonga n'emala emyaka 5 nga tevangayo kuwulibwa. Kati we bayitawo emyaka 5 n'esooka evaayo mu bagiwulire ensonga eyo golowooza kiba ki? Olowooza tuba tulina Human Rights Commission mu ggwanga? Wabula tuba tulina bannakyegwanyiza bagezaako okukuumira obukulembeze buno obwa dictatorship mu ggwanga lyaffe Uganda. So tweyibala kola kinogamba nti no tujja bikwasa bannamateeka balina kye bajja okuyamba. Munnayuganda tolina kyojja kuyambibwa mu nsi eno nga obufuzi obuliko tebunnaba kukyuka nga sisitimu y'eggwanga tekyuse togenda kuyambibwa era tokirowoozanga nako. Teweeyibalanga era kola ekintu kyonna ky'okola ng'okikola okimanyi weebeereramu okikola ku lulwo na lwa ggwanga lyo ng'omukwano gwange eyeekuumira ku Yogi Updates. Muganda wange ozze olaba bino nga biggwawo ba commissioners abaali ya Kasiimo nabo nawulidde baavuddeyo ne bagamba nti no tukoze okunoonyereza nga ssente zino tebaazigabana mu bukyamu. Olw'okuba bamaze okiraba balina kye bafiirwa singa banaakwata abasajja bano ku nkoona balina kye bafiirwa. Kaakati bavudde ne bagamba tuvuddeyo ne tunoonyereza bano abayisa budget be baakola ensobi naye tukinoonyeza ssente tebazifuna mu bukyamu. Kati neebuuza gwe omuganda wange ekibuuzo naawe kyolina okwebuuza, waliwo omuntu ayinza okwegabira akasiimo? Akasiimo kagabibwa bugabibwa ng'era muntu mulala yakakuwa ng'akusiima olw'omulimu gw'okoze ogw'ensusso, ng'akusiima ebwenkuyanja y'ebintu by'ezzookola ye kennyini n'agamba muganda wange tukuwadde akasiimo. Naye bano abakulu beegabira akasiimo kati mu baakoze okunoonyereza nga balaba mu ssente baazisyalinga mu makubo matuufu. Ebikutiya n'ebideeya bye baasitula baabigabana mu makubo matuufu gwe mukwano gwange aliyo. Naye lwa nsonga ki nga baazitwala kale neegaba amateeka matuufu ku nsonga ki zigenda kukola ki? Muganda wange ebintu ng'ebyo by'osaanidde okuba nga tobuusabuusa maaso. Bintu bingi nnyo by'osobola otunula n'ogamba nti no mutuufu twetaaga regime change mu ggwanga lyaffe Uganda n'otadde awo okwetuulako. Muganda wange saagala owulize buwulirizi wabula njagala obeere nga osubscribinga n'okusubscribinga osobole okuba nga eno channel ogikuza gwe mukwano gwange ali eyo, osharinge olikinge okomentinge. Muganda wange bino byonna bize bibaawo mu ngeri bw'etyo era ozze obiraba bibaawo tetulina kyabikolera. Abakubi bamwe babikwasa amaanyi ewayitawo wiiki emu ne bakubuzaabuza ne bamanya nti mubivuddeko ne beekuba bbomu ne baddamu ne ate ekyo kibadde tekiriimu kkoona kikiri mu buzibu twakirabye kiryokka ensonga ziryokka eziri bulindaala. Kati abasajja mubate bataayaye kugamba ly'eggwanga lyaffe lye tutambuliramu. Naye gwe munankyukakyuka ki ky'oyinza okukola? Ekintu kimu ky'olina ly'eddoboozi ng'olaga ebikyamu ebikolebwa n'obirambika abantu. Buli kye twetaaga okumanya n'oba ng'okibunyisa omuntu omulala n'asobola okuba ng'akitegeera gwe mukwano gwange ali eyo. Muganda wange nkutegeeza nti n'okyali ku Yogi Updates TV tugenda kuba nga tukuleetera information mungi nnyo ddala. Naye nga we nkugambye poliisi ekoze olukalala lw'abakungu beeyise begenda okuba nga esoyasoya akajojjojo obubuuzo basobole okuba nga bajyanukula ku buli bw'enguzi kuba ekoze mbu okunoonyereza nga bangi nnyo abatwala ssente mu ngeri ey'obukujjukujju mu gavumenti. Bangi bajjayo ssente ne zitatuukiriza mulimu egyo gye baba bagenda okukola ne bazikolamu byabwe.
kati ne bagamba nti no naabo balina okuba nga banoonyerezebwako, balina okuba nga babuuzibwa bajje wano babitebye. Gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku Yugi Updates. Muganda wange weebityo bwe bikyali gwe yeekumira ku Yugi Updates. Kutegeeza nti no tuwerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange, genda maaso n'okusubscribinga so okuba nga tunyweza amayengo g'omugutu guno gwe mukwano gwange. Tuva ku Yugi Updates. Nkwagala nnyo, weebale.